akalenzi keriwero kali kasiufu ne banange era mukama munanga ayamba abantu be mukama taleka baddu be ezimu kunyimba derisizekaze yatadirako bulinya lya Yesu ezimba ze yayimba munanga asheyiya obo oli mukama yamunazaako ennaku ya bijja kuterera nzikiriza byaterera wabula kayitukiriza mukyala omwaka ogujja derisizeka funa omukyala funa mwana muno abana banje ruwero abana banje Kampala wanene funa komu mulinya lya Yesu olabikenga ekintu okifula official munanga ofile ddala ofugedala omwami agumidde tukuyite eddenzi lyeruwero erigumidde yenza MC Matsi olunaku lwa Monday tukukulisayo nnyo mu weekend ebadde empanvu bannange ebadde empanvu jojojo giri ddala webale gyotusako engalo nawe munange nga kituufu ddala oli eyo gamba bannange nze MC Matsi bannange mpita mu kunyolwa mpita mu kukungubaga bannange nze mpita mu maziga ku weekend tebyambeerera birungi munange nawe tusaasirwa wamu naawe era tukusaasirira ddala mukama ayongere okukugumya abakuli okumi bakusibe ebimyu olabike munange ngodda mu vibe ya Kristo olabike nga wiiki ate eno gye tutandise olunaku olwairo munange ekutambulira mali dadi sana ate namwe abasanyuka tusakunyukira wamu nammwe kati negatako ku mikutu emigata abantu ku internet wona teka mu MC Mats live ojja kulabika nga onfuna teka mu MC Mats ojja kulabika nga onfuna ekintu kirabike nga kitambula mali dadi sana mbaniriza ku show. Oh yes, Man Crush Monday. Hello good people, mukama yebazibwe kansubira muli bulungi. Nanga wendi nchenywezeza. My name is Phoebe Muloni. Welcome aboard. Yes, mujeba yako basone banyabo yenzo makisero. Maxo DJ worldwide number 1. Kampala Uganda. You're looking cool bro on a Monday. Yeah, as I am usual. okay. As usual. Waliwo mawulire genda byagenda ku nkyageza ku gadde nga deeper tulabikenga tufuna clarity naye nga ku sources zenakafunawo ya Nnalongo wa the late AK47 munange omwoyo mutukuvu omukama Katonda yamuyise ate nga abadde ex wa Rabadaba. Yes, yamuyise munange agamawuli tegawomesa nakabululu mu entertainment industry okulabikanga AK agenda ate nono nagenda kale kwegamba amawuli ago tegawomesa nakabulu but still life has to move on. Fe abasigaddewo kituwa kya kuyiga ki buli datika tuberenga tuli ready tomanya mukama lwagenda kuyita tomanya mukama lwagenda agamba kati gwe sabato ziweddeko obudde buweddeko. What do I mean? Tambulanga otambulira mukwenenya tambuliranga okutambulira mu kukola bulungi mu linnya lya Yesu oleme genda nga ate oyinako kyebayita nga bakulinako akakuukulu. Akakuukulu nze mukama mugamba mubamu ntwala mbanga yakadakika nenenye bwe mba ngenda ku ssaawa 4 bwe mala 5 to 7 angambe sebo muganda wange teka ennyumba yo nenenye ngende nga nsaanidde mu linnya lya Yesu. Kakati nze ndo olunaku olw'eggulo basebo ne bannyabo yabadde Sunday. Olunaku olw'eggulo naweereddwa omukisa nasinkanye Honorable Minister of Tourism Busoga Region Mukyala Helen Namutamba. I introduced Joseph Ngoma to that lady mu biseera we yalinga concert y'ebindabinda. She called me, she got my number nankubira essimu. I don't know mukama Katonda abeereyo n'akuteesezza kale kwegamba ebintu ebirungi nga tomanyina kumanya but your name is discussed in offices bigger than you even thought of. So she got my number, she reached out nangamba Mats get me Ngoma. That's nice. You see ejo abaddanyo nangamba do you know why nayita mugwe nali nsobola okufuna namba ya Ngoma awantu wona nayagala kuzaamu maanyi. That's what she said. Nayagala kuzaamu maanyi for something good you're doing mu gospel fraternity mu gospel industry the interviews you're doing na buli kimu so yatuyikyazo olunaku olw'eggulo mu makage side z'ekira I had a busy schedule yagambye mujje nitugenda yagambye Joseph Ngoma jangu n'abaana be wakolanga nabo teamwork. Joseph come around n'abaana bamuyambako okutambula mu street sabo yabalaba ku church yagenda ogula tickets ezasookera ddala n'awuliranga ali inspired by abaana abo ngagamba bakola bakristo ne bakola kintu n'omutima gumu you get it so yes bali passionate about what they are doing and yasanyuse nnyo bambeera cheza Joseph Ngoma dollars yamuwadde some good dollars mu linnya lya Yesu. Honorable mukama akongere omukisa bamwita omukyala Helen Namutamba. Twetaga abakyala ngabo. Bana banafa tuchaze ko nga 5 to 7. Twamugambye. No, she's flying out of the country this Wednesday. Agenda malayo mwezi ngagumu. Ayine emirimu mingi agenda ogenda ko but I think when she gets back tujja kola arrangement. Tulabikenga we get back because she told me gari gafuse maka anytime when I koko buli kimu kiraka kitambula. Amen. But since last night remember go sobeda banku bile simo kuba ina postinze naso ne nkwata yo nga babiri nenga bone emboze bangamba zezimu bonna bansaba namba ya honorable. Yeah, nabagambe bamwenonyeze. Bamwenonyeze. Tobakoze mbubi ata. No bamwenonyeze kubera yankuukidde
nangamba sigo wafune number yange nze nafune number yo. So don't just give out my number anyhow. Okay. So musobolo munonyako mu linnya lya Yesu because she's passionate at supporting gospel ministers. Yes. Kasitaba nga mukama ayogedde naye. She can support you. She supported Joseph Ngoma for over 10 millions. Yasoka nagula tickets za million nyami twalo chendana damu nagula endala kumulyanga abasoga abonani bajjali bayingira guninga zibasomba busombi. So twetaga abantu ngaba mu gospel industry ekintu kyabikenga kitambula. Amen. Then Triplets, by the way, tell us about triplets. Nabalabye bari ku stages with Shakira. Yeah, it's Shakira, right? Shakira, yeah, and Burna Boy. So earlier we about Tanimagama, they're going to be performing at the World Cup. All this time, semi-final. As long as it's like a word final, maybe it's today. Final, maybe it's today. But they performed yesterday at the grand finale. Yeah, but performance they did so well. Nabalabye nga bali bachita Shakira, regardless of the rest of the dancers that were there, but it's people blesses people with big hearts. Generous but also very, very big hearts. So we congratulate them, the entire team. We love to see that. So I think this takes us back to Ugandans Twitter bidamango, and we failed to recognize and give respect and honor why it's due. I'll give out my shout out to Eddie Kenzo. Oh, okay. Eddie Kenzo discovered Banabana. Oh, yes. Way back. Those days of City Rose, remember? Yes. Naba against so when we see them after they did a lot of projects with him. Yeah. So still Eddie Kenzo will be the man of all seasons. You get it? Yeah. Ntikati bwobanga oli mu kifonga osobola okugattako omuntu nga osobola okuyamba omuntu. Let's not look at bino simanyi ono agenda kuyita kino agenda kumusinga ono agenda kukola kya he's gonna get into big offices, big connections. A candle loses nothing by lighting another candle. You get it? So singa Eddie Kenzo tiyakwata abaana abo bateka mu video ya City Loss way back many years ago. Right now singing City bamanyi. Okitegeera? But newankubadde bayimuse they are still humble to their papa. Yes. Katati kile bacha kuyiga eri abantu abalala nti n'omuntu bwakuyamba ate totuuka gy'otuuse ate n'omulabanga ekiziina n'omulabanga kasasiro naddala ffe ng'abakristaayo. Keep your humility. You media personnel, abayimbi bangi bajjala mannange nyamba nteeka wano. Crazy stories. You get it? Naye ng'embala y'omuyimbi eri totally different from what you're having in mind. Yes. Yabala kimu bwe ntuuka wano eno gwe nkuleka ate nfuna omulala nnyongerayo nfuna omulala akola atya. You get it? So at the end of the day ne twesanga nga abamu abandiyambye abantu bakomekera tebakoze eki tebabayambye just because of the character choice embala, right? Embala ye character. Musajja wange Mark Africa rujja tugamba 25 years of Mark Africa ekintu yakijjeko akawuwo ne Mark Africa ekintu yakijjeko akawuwo era omwaka guno newankubadde ebivulu biyitirivu newankubadde ebivulu bingi kirana Mark Africa agenda jaguza emyaka 25 asazeewo tukyebaliza mukama lwakubadde kirana Mark Africa era nkimugamba ayinamu amalala. Waliwo promoter yamukubira omwaka oguwedde nga mukama amutadde ekigambo ku mutima n'amugamba amutegeke ye n'amuzalawa naye agenda kyogamba yazalawa nti eri season yali enobera season ye. No, the guy nga Phoebe when akubira simu nekugamba nti no hi Phoebe, I am so and so nkulabyemu ekintu nkwagala ng'omuntu. How about we do Serena? How about we do cricket oval? So nenkugambako ne ku bigger names negamba nti no nze ndi mukukola ono nze ndi mukuleta ono. So by the time that guy called him yamugamba I'm bringing Sese Winans, I'm going to bring Makoma katona agamba wiragachi. You get it? He had that nagamba ngatekiriza. You get it? So when we met Douglas Rwangai was ngatuwa amanya gaba promoters abakola events and mentioned that name namugamba what guy bamwitani naddamu n'alyogera ngamba guy yankubira essimu. So we had to call back the guy and we're like yo what's up? So today we've been in meetings and everything is good to go. November we're coming Wooma Show grounds tugenda kujja that's nice. 25 years of Chwana Mark Africa.
tugenda kumuzamu katono nnyo, but when we do get back we are having lots and lots betugenda okulabika nga tukutusako ebyapennings in the gospel space. You know, we made some interviews still about Joseph Ngoma's event. Abantu bangi ababeereyo prominent people, and we discussed a lot. Twayogerako ebintu bingi ahead of concerts, ebintu bingi ebisuka ku gospel music, ebintu bingi ebisuka ku UPRS, ebintu bingi ebisuka ku getwaddengako gundi copyright. You know, byonna twabyogerako. So tugenda kulabika nga tu discussinga nawe. So get on our socials, that is Kingdom TV on Facebook, Kingdom TV on Instagram, and Kingdom TV on X. Take your feedback ayo tujja kudda tujikusomera. Yenze Max Phoebe Max Odije katuje. Bento macha kubendongo nno sebo. Bento macha aliyo. Achaliyo. Achikakalabya. Bento macha aliyo. Tulinda byafumbo mwaka guno. Guest ka speed ka kendera mu kuvalia kola kaiba ne shiba. Abasaya tukirize tugane. Kasembayo. Ke kola ne shiba akali akamanyi ke remix ya damu. Kasembayo tukaite latest. Chenjogera kabala bibakitegedde. Inange nkitegera kyembuuza after that collaboration. Yakola enyemerera ziringa bbiri. Kanateba. Goina Jose Maxero yakola endongo zulira. Yeziri nungi zikutambulira bulungi mu linnya lya Yesu. Ako Metro Mugabo kya mwana wa tata ebanga ddene nnyo twebuzeeko mu linnya lya Yesu. Ne katukirize Mukama munango booli awo tunaddamu ne tukwatagana. Njagala nnyo okwalaba nga bali Titus ne Gondra kwena kuzino Titus kati. Boys Dormitory. Aline segmento. Kati yafuuka ani kansirike. Yafuuka ki? And boys Dormitory kati Job Aliedi, you know, Titus yafuuka do. Wala no mugezi. Ngogera kujukiza the 31st annual ministers conference wali wenye Christian Focus Center. Guno gonyino mwezi gwe tulimu egenda kulabika nga jiwako akawuwo kuvanga naku zo mwezi 26 July. No the week esigadde yemu yokayoka kulabika nga tukakulukungana olw'omulundi ogwasa tumwogomo era ngegenda kutambula panga naku zo mwezi 2 August. Jangu munange wowe omukisa kubanga abagenda okulwogerera mbagenda kwabera banyonyi ndala Prophet Ebenezer okuva mu ggwanga eri Ghana agenda kubeerawo mu linnya lya Yesu. Ate n'ababuulizi bangi nnyo abavude USA, Canada n'amawanga geetooloddewo mu linnya lya Yesu. Wano ku ttaka erya Uganda bangi nnyo nnyini ddala abagenda okubeerawo. Apostle Samuel Kasanka n'abakkiriza abatukuvu ba Mukama bangi nnyo ddala abagenda okubeera mu session eyo mugundi mu service eyo. Ate n'egenda kubeera ya sessions 2 buli lunaku, that is week number ey'okumakya n'ey'akawungeezi. Kati gongo oli minister oli eyo, oli muyimbi, oli asha, oli nabbi, oli mutume, oli ki, jangu osomesebwe. Session ejja kubeerangawo ey'okusomesa abaweereza mu linnya lya Yesu. Kubanga naku z'omwezi 26 July guno gwe nyini omwezi bagita the 31st annual ministers conference. Omuzadde ng'obadde oli ngo nonye somo ddungi ey'okutwako omwana okubaguliza kubalangira abaffe ab'omwaka guno nga bava mu Silent Schools omwana omutwale masomero gaabwe ag'enjawulo asomesebwe era abangulwe. Bano tebakoma ku kusomesa mwana bintu byalina kuyiga mu kira asobola bakola ne practical mulimu gardening, farming, bakery and a lot of other things. So munange bakyayire ku matabi gaabwe balina essomero ekyebando mu Erisa Zone, balina Kamocha ku Mawanda Road, balina ne Gaza ku luguudo lw'Ebugema. Bwagala okumanya ebisingawo ojja bakubira ku 0414 53139 beba Home Silent Schools bakujjukiza nti education has no money value. Okay, twatuka ku bantu bangi nnyo ndala ekivulu kya Joseph Ngoma kyasombola abawanvu n'abampi. Abantu banyonyi ndala abebitibwa abaweereza ba Mukama abayimbi here and there. Ne twogerako n'abantu abamwani gwasoko kwatagana naye. When I saw Kwatisako ddala yali Urban DJ. Yakuba the official DJ that day. Kuba the whole day, the whole night, and I'm like, yo, ka energy nga kamani. You understand? But twas move now during the breaks nga Joseph Ngoma is performing. Netumubuza, how does it feel like? Yeah. Because first word, not every person was here to perform just the way you did. So as a DJ, he told us some of his takeaways, some of his take homes. Urban DJ. Those tours that he normally does. So we had a conversation with him here and there. Irene, if Urban DJ is ready, mutuweko ayogerekerie gwanga. Urban DJ, how you doing? I'm okay, how you doing? We believe. Mugambe, hata Mukama yabikoze, tuli wano cricket move. There was a lot of restrictions here. Now you kulaba wali wagulu ngambe, that's by right. Yamano yamita Mukama. What you cause out? Mukama yeka. Sina explanation wa Mukama. Kakati abani. Olowooza bifulu byabalokole moving forward tugenda birabanga bifaananako bwe biti. Yes. Kasita Mukama kibeera yabiraba. Lwaki abaana bato bakakola concert? Nawe mwoli. Saka Mukama baba gambe. Wala Mukama
ngamba nekola era abantu ne bajja nobale kujja mu Urban DJ live bajja tobeerayo kyebuuza abantu abaana bato abamu tubalabeka bapapa okubukira ebifo nga bino but look at Joseph Ngoma's life. He's been here for like forever. Naye asazeewo this is the right time that God had for him and you can see the turn up. Kino ngako omuvubuka omuto ali mu industry kikugamba ki? Kigamba mpereze Mukama era buli muvubuka ali eweereza Mukama. Joseph Ngoma is a legend. He's been doing this for years. Okitegeera kati omwana aba ayagala kukola nga Joseph Ngoma wakoze neerabira nti Joseph Ngoma otuuka it's been a long time. Okitegeere a long time ng'aweereza ng'akola. This is God rewarding him. Okitegeera so weereza bino tujja bitukako. Your last remarks to the people watching us for 5 seconds. Thank you for watching KTV with Phoebe the Girl and Urban DJ. We're there, so. Kale, that Urban DJ, he was grateful, you know, for having played. It's a job, by the way. Yeah. Sometimes we walk into these opportunities. No chaba, no chita, but it's not usual. Not everybody is doing what you are doing. Yes. On the same day, we had a conversation with Brian Dumba, Muganda Wangeyo. You know, from that song, Saga Logan, Mugena. But we had a conversation with Pastor Brian Dumba, I would say, and him as a legend as well. He had his takeaways. Like every person, literally, who came. Is a legend. He's a legend. He's been here. No, he ain't a legend. Gundi abadde John K. He is not a legend, but he's popular. But he abaddewo study popular, but abaddewo mu gospel industry for some time. Abaddewo. Yeah. Kale. So we also had a conversation with him. Nabela came into, you know. Jamie M. But Irene, but we're back to back. Yeah. Jamie M is also a gospel minister, rising gospel minister. Yes. Naita Vanance and so it's the same circle. Give us those 2 interviews back to back to come out. Amina mukwano. Ngala kumpuliza bulungi. Ndikudaka mukudira interview kati. Kama basomusumba. Amina nnyo. Tusanze okulabako. Nange okubasanga. Kosa tonisanze otya. Oh my. Like this is the power of God. This is the power of talent. This is the power of consistency. Yes. Maanyi ga Katonda tosobola kukuŋŋaanya abantu bano bonna tosobola eno konsati okubanga eri wano nga teriiko mwenge kubanga oli agamba kangende naafunako ennywa okuwulira naye nga nziza kufuna Katonda lwatalaba kitegeeza Katonda w'amaanyi nnyo so ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Ebivulu by'abalokole tubirabeko nga bitandise okwambuka n'okusingako ku kino. Era kati olaba buli muyimbi azze wano ndishuwa enkyakera mu studio azzeemu amaanyi kubanga waliwo omuntu asetinga baso hayi nogamba nange neetaaga okutuukako awo so kino kirungi nnyo kitegeeza abayimbi ba gospel bongeremu amaanyi. Katonda talimba, Katonda asasudde engoma. Twogere ku baana bapya abapapa okola ebivulu kubanga kyekino ekivulu ky'engoma ekisoose. Ebivulu tebyetaaga kubapiira. Ebivulu byetaaga okuyita ng'olinawo ennyimba eziwera. Kati olaba Joseph asobola okuyiba ennyimba nga 3-4. Okitegeera waza ennyimba ze nzimanyi. So kitegeeza abantu bayite ng'ekintu okifumbye nga kiyidde. Okugamba obusembayo eri abatulaba naye kosa teriyo yaddi. Nze ngenda kukola mu May w'omwaka ogujja. Bagiyita welcome back from America. Buula. So abantu bongera okwagala gospel music obubaka bwange. Mwana omuyimba muto owakabiri atandika nga muyisa omuyimbi atandika tebireba ogamba otya? Sigamba bambi. Lwaki mupapa okola ebivulu? Tetupapa kola bivulu naye kyenazuula oba tewekkiririzaamu teryagenda kukkiririzaamu. Emirundi yonna gye ntegese ndabye abantu nga bajje kitegeeza Mukama abadde antaddewawo nga nsobola. Ekivulu kya ngoma kikusomesezza ki gwe ng'omulokole omuto atandika? Ekivulu kya ngoma kinsomesezza okubeera patient kubanga ndabye like waliwo levels Mukama zaakola naye nga bya mpolampola naye nga te mu mpolampola omwo alina ate wakuteeka ne kijja omulundi gumu nga kyamuyiika. So
era kiragamuko okuddamu tegeka bayita mugufu ogunene naye tebawezesa emyaka ana nga mpezesa anagaba mangi. Avida, tell me, you're listening to the people watching us, but also there was an AI thing that was going around, that was moving around the gospel industry right now. Yeah. AI. Yeah, AI nganze njogerako simbi. AI yazo okutuyambako in fact lwakuba buzibu bubaddewo nti abasoso gikoleramu batadde ennyimba zaayo naye nga zekyendabako AI okuyambako okukuwa rhythm entuufu oluyimba muwandiibwadde okola ki olukolera. Nze mbadde ngamba abayimbi twandikoze nga tukikola ekyo ekuwa hype y'oluyimba naye notata luli ate noddayo mu studio nokozesa the same energy to release the same thing. You even go an extra mile of putting in the exact vocals. Exactly. Bisoboka. Jamia mubugamba obusembayo tukwelekeze. Obugamba bwange obusembe bana ekyakabi nnyo aba KTV kyemukola mutukuteko nnyo ffe ng'abayimbi abatandika. Bana ne Pastor Bishop Dr. David Kiganda tumwebaza nnyo ne Bamisindi Kiganda okutubeererawo ng'abayimbi abato. Bana kyemukola kyamaanyi nnyo mwabatunoonyaako ne mugaa Jemi ng'abuze ku bantu. We salute even our fans bana kyebakola kyamaanyi obutatuvaamu. Kale Jemi katumwelekereze. Twenza nnyo. Kale, that is Jamie M. Is an artist. Atandika atenge ekintu kyakola akyagala mu linnya lya Yesu. I like it okulabika nga bayimbi abatandika babeera on the experience what's happening, most especially when the Lions nga bataddeyo ebintu ebiringa nga Joseph Ngoma byakola. Still I bumped into Mua Emma and Kim Jike bano bombi bannamawulire and we had butwanyumyamuko ku concert ya Joseph Ngoma. Soko batuwe back to back. Kale, as they get the media personality is a media personality. Hiding God. I'm doing okay, my brother. Uganda. I've known you to be a church boy from so many years back. Era bwe nkulabe ebiseera ebisinga ng'oli eri ngamba that guy belongs to us. Atenze kumanyiko ku a personal level. What do you have to say about Joseph Ngoma's concert today? Oweying the secular world. Bayimbi bangi abakubye this cricket oval. Naye ntegedeko Joseph Ngoma naye ayingidde mu bitabo bya cricket oval. What's your take about God is amazing. Ebimu ku bigambo byenyinza okugamba he has done it. Abantu bazze abantu ne babagoba. Andabe essaawa eno oba agenda okulaba vidiyo eno wandibadde okimanya Joseph Ngoma akubye cricket oval ne bagoba abantu. Wano we tuyimiridde wajjudde ku ssaawa ndoza nga 9:30 awo. Twabadde tutandika videos nga ziraga nti the concert has been a success. It has been a successful concert. Era nja kusaba mwenna abalokole n'abagala Katonda sijja koma ku balokole. Omanyi omuyimbi wa gospel alina ekyenjawulo nti ayimbira abantu bangi. Buno bakanja kuwa abayimbi ba gospel mwenna toyimbira abalokole bokka njagala okimanyi. Oyimbira omukatoliki, oyimbira omukristaayo, oyimbira omuprotestanti, kugamba oyingira abantu bonna abakkiririza mu Yesu. So nkusaba kozesa platform eyo joyina abantu bire okitegeera kyenku. So abalokole mwenna nja kubasabayo ekintu kimu tutijjisa abayimbi ba gospel. Omuyimbi ba gospel bw'ategeka tukikozese kasonso, tukikozese fujjo, tutijje tujje tumuwagire nga bwe tukoze wa Ngoma olunaku lwa leero. Yes. Let me talk to this street preacher. He's a media personality. He does the street preaching. He's a hype man. He's a hype man as well. Kiki ekibadde kirobera abayimbi ba gospel okutegeka cricket oval? Are we doubting ourselves? Tetulina finances, tetukkiriza Katonda bwe twakkiriza, tumubuusabuusa. It's none of that, but I think we are programmed a certain way, and I think people are taking the narrative now. That's why you're seeing Pastor Joseph Ngoma. That's why you're seeing Pastor Bugembe did Serena 2 times last year. That's why you're seeing Pastor Justin Akosa. Those big names, you understand, the big song could be blind. And I think the narrative is going to change in a few. Yeah, pretty sure. So kino ekibadde weerugogo tukitwale kino kati red card ya Joseph Ngoma erinye. Of course, it comes with value, it comes with a lot of things, opportunities. People are going to start seeing him in a different way, and it's a great thing. We bless the Lord, really. Okay. Congratulations, we officially launched the Vega Music Awards a couple of days back. Congratulations. Amina, thank you for coming around. Thank you for congratulating us. Here on ground, Oliko Cricket Oval,
gwe ng'omuntu ali into events, you're into this entire thing. Kino kituwa kyakuyiga kife ng'abalokole, because we have not seen omulokole yenayina eyepikira cricket oval nga n'abayimbi b'ensi nabo ebadde ekyabakaabya. Kituwa kikuyiga kife ng'abaweereza. Twalwawo okutegera kye tulina okukola. Wano ndabe nga wabadde okukolera obumu ng'abantu bali wamu, ndabe radio ez'enjawulo, TV ez'enjawulo nga zibuusinga. Ne luli mubaddemu ebintu ebitali verekirya mu bintu byaffe bino. Era kyensaba from today tuleme kuddamu kukola bintu ebyo. Omuntu bw'ateeka ekintu tuveeyo omulundi gumu ffenna tumuwagire tuweese Mukama ekitiibwa. Kubanga bwe tulina wano arawundo beda tunulira abantu. Kola abasanyufu badigida ate nga n'emmeme zaabwe zifunamu. I think we should do more of this many times over and over. Abantu kino kye beetaaga. Beetaaga ebintu ebirimu obulamu. Obulamu obutali bwa wano bwokka. Obulamu obulala ontegedde. Apart from Joseph Ngoma ku ndaba gy'olabamu ebintu. Ladies and gentlemen, Chairman Rodin is in the building. Yomu ku bayimbi abayina katalogo y'ennyimba nga bwe mutandika okuzannya kati muyinza ndowooza okumalako show nga mukyazanya Chairman Rodin. Yeah. You have music. Je music ye mulina nzikiriza. Jali ate aweze. Ayina ali mu studio kwegamba. Jali. Tugenda kuwayawala mukone Chairman Rodin eyajjula omwoyo mu linnya lya Yesu. Omusajja ono bannange muyinako history bannange muyinako history. Muyinako history Chairman Rodin ni Chairman Rodin. Namwagala nnyo mu mbeera y'okukyusibwawo nga ntwalwanagana n'ensi awaawo nga muwulira ku radio nga nwanagana nga kale kwegamba nga mpa omukisa mu linnya lya Yesu. Naye kati okulaba nga nze mukyaza. I remember my first friend nga maze transitioning okuddamu nga ndokose. She loved Chairman Rodin. She loved Chairman Rodin. Big shout out to you, Immaculate. Ime blessings. Nkutumideko dala. Nyogera okujukiza studio ya Abba Records. Jogeno recording la music wala bikenga tewejjusa. Gendo okole neba Abba Records baina production omulungi. Ate buli kimu kibera malidadi sana kastokola naba Abba Records. Oyinza okuba munango lya upcoming nga gugamba banange ntandikire wankolerewa. Genda engalo zaabwe zanjaddwa era bakulinze bajja kukola nawe bulungi ndala. Project etambule buli TV ebirenge janaliza ebirenge kuletya ngejaniza katoyinza kubanga obadde legend obadde muyimbi aluddeko mu system nengo ogamba no I need to try something new and something good genda okolena ba Abba Records basangibwa Kawempe Tula Road solo kwa nanyako ku TikTok wanateka mu Abba Records oja kulabeka ngo bafuna bakola ni mixing and mastering in music project yo bati baji mastering bulungi genda ojesigise Abba Records buli kimu kijja kutambula malidali sana abategesi b'emikolo ngononya venue yokukoleramu omukolo go could be an introduction ceremony Isabella wedding Isabella proposal engagement any kind of celebration jikwase aba Shine Country Resort Hotel basangibwa Kigo kilomita M n'ekitundu nga ovudde ku Entebbe Road Gardens abo enjoy tenga zibulungi omukologo gujjaawo ojja gutuza wate tojja kubanga tokola ki wejjusa mu bitembe baina ebira baina hotel services baina mu gym sauna and steam bath gwabagala bakubire ku 0752943752 bebana fa aba Shine Country Resort Hotel. Perfect. Chairman Rodin is right here. Soka we yanjulire bana Uganda bapuseko. Abatuliza abatulaba omanyi Maggie radio. Abatulaba ku KTV ndi musanyufu okubeera wano bannange. Nga I'm so blessed okubeera n'abasajja kati bana abaamaanyi. Omanyize usually mbalaba ku platforms zisitambula. But I see you in blessing nga Mukama nga ndaba mutambudde. So twebaza Mukama ate kati nange nze ku platform eno andi wa mukisanze Chairman Rodin omusajja yajjula omwoyo. Ndi muyimbi wa gospel, ndi mubulizi wanjiri na kati nva ku street, ndi musumba, ndi muyiribi. Byebi mbufunze. Wow. Yeah, kwiri batekugwa. Let's start with the huge team you're moving around with. Jotambula nayo. Abakyala abalungi n'abaami abalungi botambula nabo. You know, this is my first time okulaba ngo otambula team with. The last times I've been hosting you on TV. So who brought this idea? Are you trying to better your brand? Are you trying to better your thing, you know? I've always moved with the team. Okay. Just because maybe when I come here sijanabo. Kubanga kale banyambako. They push, you know. Brand ibajongerayo. So kati ntambula nabo ababone bakwata camera abamutebaze nakujja. It's a huge team. Team Rodin Music. Wakati awo mukuyamba brand yo kulabikanga ekula obange va kudalidala okutuka kudalidala. Is it all about God bless you or are you helping them out okulabikanga nabo you know tebabira stagnant tebabira constant in one place? Are you helping them meet their you know yeah ibyoto byabwe beyond ngawe basubiro bolya? Yeah, usually
ebintu byakwe supportinga team yo ino supportinga. For example abantu benatandika nabo bena registering na waliwo first meeting ya Team Rodney Music yajirimu kati Mukyala Mufumbo, youth pastor and she's in business eyatandikira ddala. So abali mu team banji, they are married, they are doing business, so we've been helping each other. Ngoberawo etoyinza gamba nti obadde ompushinga ate jangu ku mbaga yange netaga sente no abo bantu betuyimirirawo mu buli mbeera. So nzoza byakwepushinga kuba endongo yaffe ogimanyi etandika butandisa okuba nti kati ekyuka ukyenzikiza omwaka guno gospel music abadde so blessed era akyagenda kukyuka. So I think it started last year. It started last year with Wafuna Share, Pastor Gembe, Nebera in 2 days. No looks at a worship house. Then Pastor Brand Lubega, Neza Daka was another Kwezi. Nayate kati eno yachi. Eyomulundi guno. Tugenda jogera ke masoka. Yachitadde. So gospel music has been blessed. Ne yatandise niye luli tubadde nga naffe tuli mu kulwana. But I believe now kati omusana gukoze ki guvuddeyo nga Bible wegamba. Tulina golokoka bugoloko sikola ki. Kuteka man kushininga. So we help each other. Musuma, let's talk just a little bit about the team that you move with. Tulaba bayimbi abenjawulo batambula ne kyebayita Eyali. You move with people. They are not random people. Kubanga bali ku team yo. As Team Rodney Music, let's talk about sustenance. How do you sustain all these people, even financially? Is it about God bless you? Oba buli atambudde na bafuneyo ka facilitation? Do they have different roles they are playing in the team? Oba twala tugende bafani? Yeah, first of all, team gentambula babulizi banjiri number 1. Yeah, tuva mu njiri fenna. So kati facilitation bwebe soose baawo naye tesobola baawo buli kaseera kubanga sometimes bwe tuba tutambula bino it's not business vis-a-vis bwe tuba tugenze ku mukolo nti ngenze kuyimba oba kwogera and I move the team kati awo tuba tugenze mu business. So kati not every time ochilaba. That's the honest truth. So for sustainability tugisustaininga la kuba nti tuba ne bond. Omanyi nze mbadde n'abantu abanzikiriza from nothing nga waliwo we nali vakati nagendako ku radio banengenda wa ne waliwo abantu benjudde nabo nga bo simanyi nange lwaki bayagala music wange nga tete waliwo nibaza taxi ya Yesu tewakawulirako kati eze nyimba bwe ziti waliwo abantu abanjagalanga ennyo. So abo nze ndowooza be bantu capitalizing the people that I love and they love me. Naye sijagiyita gaali kubega egaali. No, I just brought it up to paint a picture. But it is very very important okuba abantu botambula nabo kubanga you never know who you can inspire. You can inspire one of them kubanga abayimbi abamu abaliwo kati zaali bali ku gaali z'abayimbi n'abasumba baliwo kati bali ba Asha nga batambulira nabaki. I also used to move with MC Cats, but now kati I am MC Mats. So botambula n'omuntu you never know what you can become. Era omuntu yenna okubecoming Jehovah yasuka mujje mubere nange bafuule abavubi baki. So buli wotambula n'omuntu you become. Is the name Team Chairman Rodney a record label? Are you like signing artists or? No, it's not a record label. Record label sinagirowozaako kubanga nange kati nkyasituka. This is just a communion of people. Kubanga Bible kanti buli malanga okunywera nywezanga ne banno kati sinza kubanga sinanywera yeye niko kunyweza abalala kati awo ne tusangira abayimbi tumanyi tosanga omuyimbi naye kenyine n'okuyimba yakweyitamu bweyisi kati ate atandisa kuyoka hiti kamu aina yagala afuka omusumba ye kenyini tananywera naye ate awulira yagala kunyweza abalala. Nedda omwena kumala kunywera n'olyoka onyweza abala kati musical ensobola okuyambako here and there naye nange nkyali muntu wa esiko kola ki okwambuka naye buuza kati nva ntya wano nkola ntya wano so kyekyo kyendiko. Wow, ebiseera ebisinga ffe nga bannamawulire tufuna okusoomoozebwa kati naddala gwe oli muyimbi oli musumba ate oli munnamawulire waliwo ekintu ekijja a scenario comes up on the morning nekijja nga kituufu ddala abantu baagala okuwulira your take over that. Abantu nga baagala okuwulira otandise Chairman Rodney munnamawulire ayogera ki. Bajja kumanya njogereka nawe wacho era kyombu. Remember you're a media personality. Yes. Oli musumba
ate era oli muyimbi bonna obeetaaga bonna bakwetaaga so obikwasaganya otya ebintu bino koza olutukanga ddala olina okujjayo enjala kuba maze waliwo oluusi wenzijjayo waliwo ojjayo enjala n'otabukira abantu alumbamu n'amawulire okay olusiba musumba era kyova laba oba oyinza maze ku TikTok nina page nga 5 nina yange Chairman Road niteyitako njiri nakigenderera kuba nti wemba mpisamu omuntu egaali eno page abeera ku ya munnamawulire naye bwansanga eri ku ya kyaki eyo teyitako katemba teyitako kuyisaamu gaali eyitako njiri waliwo update sinaye eyitako bantambula ninagendaga so like that so kati onsanga ku Chairman Road page oyo si pastor oyogera n'omunnamawulire n'omuyimbi so kati bwentyo nze benkimaintaininga. So at a point wali okolaidinzeeko n'omusumba munenge ekifaani mwe mukolaidingidde kyali kya bwannamawulire omuntu oyo n'alemera okutegeera nga kituufu ddala mwakolaidinga kozi tukubagana enkya n'eggulo ne mwesanga mu kagundi ne mugamba man kyagize ize tutambule wali okolaidinzeeko n'omusumba naye ng'ekifaani kye wakolaidingiramu wali oyambadde kya munnamawulire ekikulu I avoid issues ezikwata n'abasumba so much sometimes I avoid so much banga kati abasumba be balina media be balina ebintu ebitambulirwako music kati sometimes ensonga ezimu nze sonyiwa nesta opinion era uyinza okumbuza ate ono yeyawukanye mukyala we gamba bade sinabiwulira bulungi sinabitegeera bisoka matugo oyagala babyuse nyimba zange kati alindako kati awo oba tolabye obunafu ate n'obusirikira kati oligenda mugulu mukama ligamba atya nakuteeka mu media oyogere n'ogana okwogera omanyi akubulireko buli bishop Kiganda omuntu gwa collecting as sola mo collecting kuba level zaki zanjawulo kati waliwo omuntu nze gwe sola collecting by level by the virtue of level gyenkola ki jolimu kati sinza kulya nga bishop Kiganda avude ya collecting omuntu negata ku dobozi li kubanga ali ku level yaki bishop togenda kumyusa kayimba ke ajja kujjako ekubiri wana yinza okugamba mati sikotandisa wakati ne mukumaliriza oba kabi oba kalungi kati wetumwesaako so sometimes olina okumanya level mo attackingira kubanga ate oyinza okwetaaga bano abantu bokola ki omanyi waliwo ekintu ekyambaako edda nali security ku church kati newawo omukazi nga mukambwe nnyo najja omukebera n'atabuka nga tayagala mukebera yali wa security wa police n'atabuka nanyigira okuva olwo ntisobabe nti banzibako essimu after many years ngenda ku police okureportinga ntuuka mu office ye nanga ojjukira mbabuli amazima omukazi kateyerabira yanga ojjukira kye wakola ku kyaki neno sina kye nakola wakola yali alina ego nga tayagala mukola ki kubanga me I was doing what I was supposed to do omukazi nangamba olabye katonda bw'ateerera omukazi n'abitira ku mmeeza ngenze n'ekizibu azijukiza kyova kati abantu beesanga olina kwegendereza oyinza omukuba wano maaso n'omukola ki n'omusanga Chairman Road ntugeramu umuzaamu katono nnyo genda ku mukutu gafo gwa Facebook Kingdom TV tekayo ndowooza yo ku kikyolowooza eri Chairman Road ni waliwo akayimba ke yakola engoma ne bangamba efaana kyogerako kinene naye katika engoma neefaanamu eya Azawi nagezaako gigolokosa kati simanya ani yabbaani ani yakola tabwe tukomawo tugenda okutandika kuba yegasse ku lukala lw'abayimbi ba gospel abayoza mu nnyimba oba abakoppa ebintu bye tutategeera ate nga musumba katukomewo. We enjoying life in Costa Cola. Yes, yo, kolera werere. Awanyeza werere. Kolera werere. Awanyeza werere. By the way, signature yange. Nina bunyimba nyingi wakati nazita. Okay. Yeah, nina kaimba era nako ka kunyumirwa. Kala ka celebration. Kalika ga sina galvaneyo. Tina EP. Sina gayombeyo. I just wanna enjoy my Jesus. Akayimba akavaako obuzibu. Akavaako kalumanywera. Bakaita celebration. Akayimba ako kalimu line ya masava atenga gocha. Isigale wetuti. Bwokawulira line emu baba. Ekidongo kya Azawi kati musuma abana ko bambaye ne bamugamba nti nno
bwe yagala kukyamula banna Uganda wano mu linnya lya Yesu tula mweno tula mu yamasavu Grace no yaleta ekintu ekyo mu industry no n'akiteeka mu bantu nawe gatta so but so do you have that celebration song with celebrate so banga kadda makatanga ne video yagwa by the CG masaba tenga gocha tusigale wetuti ena akomaawo ate n'akomaawo oluyimba lutambula kulinga masaba okusanyuka tusalawo obusazi ebizibu tebigwayo sanyuka nawe ebizibu wabireseyo lwaki obyeta okusanyuka temuka nawe fenna bituya mukama gezeza kasitoma abantu bafa bakitivi naawe bamanyazawe enyimba ze ani atomezani producer nenoza banaye munzikiriza nja kwebuuza ku producer kyemuŋambye because now it has come twice manyi kiro kijja emirundi ebiri. It is better nobuuza producer. But even the first time oyo producer timo we yagatta akantu ako nakadawnloadinga naye kansindikira St Peter ne mugamba akatukaako ndabo bana nete yanziramu ne wonagera mu studio twaseka buseze mwa katunaka wakalabi naseka tuseka netukita naye kati nkawe kize I need to go back and talk to St Peter mugambo wange. You need to revisit kiki mulimu azawi go wulidde kyo tukatandisa wali twagala kumanya producer eyakuwa engoma oba gwe yasalawo n'ogisaba ati kati nze yino engeri gye siri producer nze ngenda bugezi n'ennyimba celebrating ye natandika alina celebrating kati nakuba ye nagatta kyagatta ne tufulumya kati nze bwe muŋŋamba ekyo I need to go back by the way I think this teaches us into we don't just have to do music just like that you need projects nga na guitar oba tolina abantu beweebuuzaako omanyika nkubuulireko kituufu nze neebuuza nnyo nga sinata luyimba tewali oluyimba eruluyimba nze odutamba ndukubidde omwezi mulamba mu motoka nga buli ajja mugamba kitya I even send some people ne bambuulira kati kana akayimba ekyenjawulo ekikaliko it was a party move more like song ka celebration omanyi nze ndi wedding singer so this was not first of all a gospel song it is a celebration song era nakayita celebration lwansonga nakakubira ba mikolo ate ku mikolo tubeerayo abantu ab'enjawulo kati ku mikolo tuba tuzze kusanyuka ekyo kola ngamba okusanyuka tusalawo obusazi ebizibu tebiggwayo sanyuka naawe ebizibu wabireseyo lwaki obirese ku mbaga oba pate oba mu kusanyuka sanyuka naawe fena bituyuya ng'okimanyi emitawana gye tulina tetugireeta mu kamera naye nga mingi kati lyase oteeka muntu mudu ti landlord wazza kkubiri naye kati oli ku wedding celebrating so that's the idea behind the song cut the beats it is a subject of discussion we need to discuss that thing. How does Chairman Rodin akyuka atya n'adda mu oyo wakadongo kamu newankubadde omusanga n'omutunulira mu kifaananyi oyinza okulaba nga akadongo kamu artist omuntu wakutunulira bwati era n'enkonfiira tajja kuteekamu baneeno bano kyogezaako kwerimbikamu ekyo era ajja kugamba it looks to be a kadongo kamu artist wezuula ddi n'ogamba kati kantandike kati buli ogenda ng'okula ofuna omuze gw'okubuulirira ate kadongo kamu akuwa chance nti kati nsobola okubuulirira ng'akozesa ki kubanga yeekuwugula mboozi bwe nazze ku KTV nensangayo omuwala ng'ayambadde akakete ne ŋŋamba mwana wange osaana okyuse like that kati kadongo kamu akuwa ebbeetu okubuulirira ate tukkirize tugaane basic music wa Uganda is kadongo kamu yeah true era wonna asibukawo genda obuze the best writers
bawuliza nga kafeero radio moze ono writer ki yawandiikira bano abakyala abayimba ennyimba ezikontana samalinani oyo Samali Matovu ne oyo omukyala omukwano guba gutandikira kati yawandiika ennyimba ezo all of them listen to kafeero kadongo kamu was our music gwe tugenze tuzimbirako era kyovula music wa story ekitunda bugembe music we atunyumiza. I don't want you to talk about this song before nga tebana kawulya soko twemwa kapera makisala ka premiering then shortly tugenda ko mount kogereko katonanye naisekerwengo ewana toliwe twazirundanga ngali ne sente oli omwana yagaggawala abanga tuliro dawa mu century court wa Peter chairman wolodini akuyimbira ebinyuma mpereza mu kamera naisekerwengo ewana toliwe twazirundanga ngali ne sente oli omwana eyakagawala ngali n'ennyumba ekyotunulira kokomya amaaso ngali n'emmotoka ziri emmotoka zampangudde neneebuuza Anatoli wajja wa sente naye abange neneebuuza Anatoli wajja wa sente abange naye ekituze neneewunya musajja yakubya ennyumba nateyo gusota omusajja yakubya ennyumba nateyo gusota walala toli gubite sinza guno ofune sente ngalyoka ngamba fukamiro sinze bajjajja ofune sente konzendeka nyimusa Yesu yeka takuwa sente wegane Yesu bakuwa motoka wegane Yesu bakuwa nyumba wegane Yesu bakuwa motoka wegane Yesu bakuwa nyumba wegane Yesu Togezane wegana Yesu Jesse Togezane wegana Yesu Nonswaza Tona Togezane wegana Yesu Nonswaza Shari wange senono Bigi beni shari wange Togezane wegana Yesu Bire pura kwe Dijatane muganda wange Fiona mugambi Bana banga batikitoko Bana banga kufasi mungu Mitebe biri musimu yo Bati koswaza Yesu Naziro yisite kulesanga Yesu Togezane wegana Yesu Togezane wegana Yesu Togezane wegana Yesu Swaza Matisi Togezane wegana Yesu no swaza Manyinaze Togezane wegana Yesu no swaza Simutabange Ize kastande benga mtanso yi ozina No bivamu Temanya wano Umba kayimba kano abantu bakafunye batya kakoze katyango omuntu era okawuliriro tagwenge yakayimbe akayimba kanyumirango That's why nali ntera nnyo okola video but I made the video and audio at once kubanga kanyumira era nva kubulira ngi ngamba tusita Yesu tutwa Yesu kakumaze ko senega meka video and audio Mbuyo ati hao Kuyambye Okay Mbuyo ati hao Reason ya jirimu Yeah reason Okay
sibula bakyali bwe bakabaweereze mu banange nze Chairman Rodney omusajja yajjula moyo. Facebook kwendi nga Chairman Rodney, TikTok Chairman Rodney, Instagram Chairman Rodney, ku X wo Chairman Rodney. I need the stegeza oli ntegeza X ku X ku X yonna Snapchat wonna YouTube akayimba je kali bakayita Simuta Anatoli part 1 nyumya mbozi Anatoli waliyo ne part 2 nabagana niso kubulya katena Anatoli part 1 kati part 2 na yejja. Amina. Anatoli oyina botumira ko chair njagala nnyo kutumira Team Rodney Music mwena abampagira all of you my fans ndi musajja mufumbo my wife Nita Sandra Seranja everybody sagala kumenya abantu babula ba Faith Fellowship bensumba mbagala nnyo. Okay. Yeah, mwena team. I have a very big team by the way. We have Police Benji Revival Mission Crew, we have Faith Fellowship, abantu bemutundwe team bona bagala nnyo. Amina. Just follow me mu supporting engaba imba gospel. Gino kule challenges enyimba bye tuwagala mbitujo babalako. Duseko tunamenye tulina okugera ku concerts z'abayimbi naye ndowooza tuli enoonyako ebiro we biri. No, nja kusirikira video because concert yate izo eriwo kati eri hot ya ngoma nze nja ku opinion yange but nze maybe what I can say ngoma kati ye muyimbi aliko awala fedda tumwaniride kati. Thank you so much Chairman Rodney kama kwa mkisa bale kutusalako banange neyanziza DJ neyanziza Timo neyanziza ne timu jendi wano na Emirembe Agnes Loisi Blessings ne walone John asigade wansa otuva mu njiri Blessings abulizi benjiri bonna batumidde. Amina. Banange bantumwe kamberekereze ne muli bakawi kati ate gokibayi nti ne gozadde akube ngorozi kati mbalaba bu kamera ne ngamba Chairman Rodney tumwerekereza buli jali ya Yesu kati celebrating abagaseko omwaka mu jali ya Yesu tulabikenga tubawe muri byabwe waliwo akana kobuwala akana kato ennyonyi niddala omwana bamwita baby Hannah. Happy birthday Hannah. Mami akwagala nnyo, papa akwagala nnyo, uncle Matsa akwagala nnyo, fena akakana bambi ngagala nnyo kanjagala nnyo mu church she felt ice cream ngenda mutwala kwa ice cream bane ku gundi nkoko bagita batya omugundi eri. Happy birthday baby Anna, blow more many candles. Mommy loves you, daddy loves you, we love you so much. Yoga kale blessings lero mande tugenda mu mukutulanjegere wano wenyine ku Kushante Focus Center so sambya ko jotwe gatteko muri nya lya Yesu tulabikenga tu fellowshipinga ko fenna binje bikugoba binje bingoba jangu tubyejjeko waneno ugenda kwesabya twalagena kusabira jangu osabe mu service ya mukutulanjegere tandika sawa emu yenyine yakawongezi paka sawa zibaira mwenda ne baleka abakozi ne bagenda ne balekanga beba kamuko tukwatagane olunaku orencha.